wao bini ye n'atambula n'agenda era mwagaliza birungi yonna gyali naye nga munnange tutambulira mu kutya era jjo nafunye essimu era after kufuna eyo essimu this morning badde surprise nakati wendi parkinze mu kikomera kya neighbor okumpi neighborhood kubanga nze wange banganye mfulumye naye eri lintwala ku main so bali accessinga naye kati omwana ngambi bagenze bavuddewo so simanyi kiddako babazzeewa be bamanyi anyway embeera yabonkenke nnyo wawulirira bino nga ensonga za pastor Bujingo zikutte wansi ne waggulu mu ngeri ennyangu tebinnaggwa ababadde balowooza nti poliisi ekyenyigiddemu batandise okukola okunoonyereza okusanga Uganda kweneematira kubanga luli okunoonyereza okubadde kufulumizibwa butuufu nga tekumatiza naye oba oli awo poliisi nayo byenoonyereza yatugambye ekimu nti baazudde nti emmundu eyafulumya essasi eryakuba jjajja Ichuli emmundu y'emu eyakozeseddwa okukola obulumbaganyi ku pastor Bujingo n'omukuumi we oluvannyuma lw'ensonga eyo ebigambo bingi biyitiŋŋanye ku social media wowulirira bino nga pastor Bujingo yalagidde dda buli muntu akoze akatambi ng'amuvvoola buli muntu akoze akatambi ku social media ng'abuuza ebibuuzo ku nsonga za pastor Bujingo engeri gy'yanukulamu abamubuuza ku byaliwo balagidde bakwatibwe waliwo abantu abamu ababadde bamanyi ku bikolobero bya pastor Bujingo nga bano baaliko abakozi be ku Soroti TV bamukolerako ebbanga eriwera era nga bazze bagamba nti omwami oyo mwangu wakukola kikolwa bwekiti ne bwekiti oluvannyuma lw'okubeera nti ensonga ze si mwangu nnyo ng'omuntu bwe batyo bagambye nti bino ebintu abantu bye bafulumya ku social media bivula pastor Bujingo bitaataaganya obujulizi bo bwe baagala okunoonyereza n'olwekyo pastor Bujingo alagidde bakwatibwe era bakolebweko ng'obuyinza bwe bulagira nga tebannabakukwata mutujju yadde akola kikolwa eky'obutemu okwagala okutta pastor wabula basazewo basooke bakwata aboogera obwogeza ebigambo bo basooke baggalirwe n'oluvannyuma balyoke bakola okunoonyereza bazuule omutemu eyabadde atta pastor eyo ye Uganda yembeera gye batutuusizzaamu nti omwogezi aba wa bulabe nnyo okusinga omuntu ow'ebikolwa anyway omuntu gyo yankubidde yabadde polite ne muwuliriza abasinga badde nga arrogant but they called me in a very arrogant way ne boogera nange ne mbasabula when you come with arrogance I give you the very best of arrogance kuba nange I can mean to be arrogant bw'ojjanga oli arrogant you come in a peaceful manner I handle you the way you come so I got a phone call jebaleko nnyabo kale nawe jebale kale gwe gundi nti ye munnange obadde ogamba otya kuba essimu era yange nga sisobola kwegana ne mugamba ye nangamba jebale koze munnange giri wawe mugituwa tugikola naye njogera naani ngambye ali ku ddaala lya kapiteeni nze kapiteeni gundi bigenda bitya konze munnange si mibi ye mwebale nammwe tukuuma nti kale naye munnange mbadde mbuuzaako ina abaana konze abaana mbalina ndi muzadde nina abaana naye lwaki mwe abali wano e Uganda temugamba ezo pate zammwe ezo ze muwagira ne zibatwala eyo ne mugenda ne muleekaanira eyo ewala konze ne tuleekaanira wa ssebo mu Uganda mwatugobamu tetukyalina kubeeramu olwo nno njogera tulinga abasaagamu n'omukulu naŋŋamba nnyabo bwe nkutunuulira nkulaba n'ekisa kingi nnyo because I've been following you, I've watched your videos nibyo wanyumyako nti tiagas bamukuba ewuwe era abaana bo bali bagenda batta ekyengera I've been following your videos and bikine kufiilingirako pite konze munnange ate kiki anti munnange gwe banno bonna abaali baleekaanira wano tolaba nti baafuluma eggwanga ne bagenda gwe lwaki togamba eyo pateyo gy'oyagala ennyo ekugjewo n'obwana bwo ono boleka wano nga buki yakozesa kigambo bamulekwa
Likewise, when you lose both parents. How about when you lose one parent? I don't know. The way the word he used. Konzate rachi. Bw'okulembedde ekintu ky'okukola ki? Eky'okugamba nti nno gundi yabadde azannya firimu. Mukulembere muli ku social media mwogera kino na kiri mbwa tegabadde masasi simanyi biki. Kyenva mubuuza sebo mu bantu bonna abayogedde walabyeyo nze pacho nze ke yayogedde. Ye gwe bw'oba watunudde gwe kiki kye walabye? Bwe bw'obigattagatta kale sigaanye. Muina n'abantu who are maybe on your side. Naye nabo we bavaayo nga minisita eyavaayo ow'ensonga z'omunda n'agamba ninze poliisi ekola ebyekola naye nange bwe ngattagatta ekintu kino sikikola ki? Sikifuna. The right word was nfunzi. Webale nnyo nansuuga. Nfunzi, yes, that was the word. Ne mugamba bw'aba ne minisita yakyogedde takifuna. Bwe babanga ne basumba banne tebakkiriza what happened. N'abalokole nga bennyini babuusabuusa mulokole munnaabwe. Babuusabuusa ekyo ekyatuuseeyo. Bannange kino nga ne wakiraze omuntu alaba but who cannot talk. I don't know, is that the person called Chigala or what? Nga tasobola kwogera kwegamba n'omulaga n'ebifaananyi n'alaba ebifaananyi era yali kuwandikidde ansi n'agamba no. Ebibuuzo bingi nnyo ansa ntono eky'amazima. Ebyaggweredde nga ŋŋamba ndi ku lisiti y'abo abagenda osooka okukwatibwa abavuddeyo ne tukola analysis y'ebyebyo ebyabaddewo. Era mbadde actually this morning balina media house gye nina okugendako side z'ebulenga naye because of this I couldn't leave and move. Naye era tekiŋŋaanye nze ŋŋambye kantule emmotoka muno nkolemu live yange. One, namuwadde ensonga zange zabadde nga 3. Ne mugamba naye olaba teri kibaawo nga Mukama takoze eki tayagadde lwakuba abamu ku mmwe mujjawo obulamu bwa bannammwe ng'obudde tebunnatuuka nga Mukama tannasalawo nti oyo muntu agende okitegeera. So this issue eyatuuseewo nga in fact ne Kasiru, yes, Lutaya Dani, thank you. Kasiru naye nga ne bwalaba ebintu bino really weebuuza what happened to my motherland Uganda. Nere ennaku z'omwezi 8 nze January ng'okusuubira okwange kwensuubira nti olunaku olwaleero tugenda kusitukira mu happiness nga mulinako information gye mutugambye about abantu baffe abaabuzibwawo, about political leaders who are there abakwatibwa. One, nga tebalina nsonga ddala ebakwasa. Ekyokubiri nga bwe baba nga balina ensonga eyo, why don't you bring them in the courts of law bavunaanibwe, and then maybe we found guilty amateeka agakolenga how it is supposed to be. Naye why would you start by threatening us ate nga ffe kintu kitono nnyo. 2023 bwe tudda mu bintu byonna ebizze bikolebwa not domestic violence but human rights, kye kintu ekyabadde ku mwanjo nnyo oba ekyali ku mwanjo nnyo nti people were demanding for prisoners, abantu bonna abaakola ki, abaabuzibwawo. Naye abantu abamu ne batuula mu offices zaabwe ne babalaata olina akugana gundi ffe tumuyina wemba mumuyina mumulage bannayuganda. Gundi ffe tukola ki wemba abantu abo nga mubayina lwaki muvaayo ne mubalaga bannayuganda. Kuba emitima gyaffe giyaayaana obbalabako, emitima gyaffe gyagala gibalabeko. Ye lwaki temubavunaana? Manyi ebibuuzo bingi eyo mubeera ne mutubuuza ne mukola biki, which is okay. Naye twamaliriza nga omusajja mugambye namugambye Mukama kyonna kyaleeta
kuba naye alina we yatuuse nagaa naye nkubuulire si ffenna naffe abali mu uniform eno nti tuli basanyufu. Naffe tetuli basanyufu wadde uniform zino tuzambala. Era si gwe mulaba ku street nti akuba abantu. Tiabeera akubalwa kuba ki. Waliwo abamu baagala kuvumaganya gundi kwegamba wali abamu nabo bakoowu. They're trying to show their way by doing that. Konze naawe ekirungi nammwe mukiraba. Nangamba naye nkuwagaabuwa bw'obeera omugezi oba singa olina ku magezi fuluma eggwanga lino ogenda oleekaanira eyo ewala. Konze munnange neeyanziza amagezi go no advise yo n'okunnumirirwa munnange nga munnayuganda munno. Nemusiibula ne mugamba kale nabadde nkyali awo. In fact after that call ngenda okulaba akawungeezi ng'amawulire gatandise okutambula nti buli yakola analysis bagenda kukwatibwa batwalibwe Luzira. Buli yavaayo n'akola analysis naye nze kyemmanyi bagenda tunuulira nnyo ku bantu abali mu opposition oba abantu abaagala nnyo enkyukakyuka awo bagenda okutandikira. Tikuba twavaayo ne tukola analysis. Naye nga analyzing oba okugezaako enlighting bannayuganda, actually not even enlighting bannayuganda, because bannayuganda already bali wala nnyo, bategeerera wala nnyo, tebakyaliwe mwali mulowooza. Buli munnayuganda kati ensonga agirengera ne bw'aba mukyala oba omuntu ali so local down wali. Bannange bannayuganda baakyuka mindset zaabwe buli ki abasinga obungi. Omulaba atudde ali ku muwogo wa siika naye when you interact with that person ayina ensonga gy'ayogera. Obasanga ku waragi waabwe wali wansi, may I move out to the ghettos mbeera nabo nnyo. N'omusanga ku kawaragi ka 5 naye nga bw'otuula naye akuwa ensonga n'ogamba kiki. N'akubulira n'ensonga lwaki akeera okunywa omwenge gwe n'agamba munnange nze nasigaza ki kwegamba nga some of them depression ebikolebwa mu ggwanga bye balaba ebigenda mu maaso. Omuntu n'asalawo n'agamba akansirike, kantuule wano, kantuule nsirike. Olina kugamba because of ABCDs why I'm like this. Nannyonnyodde omusajja ono twabaddeko ne time like 7 minutes. Ne mugamba kati nze nkubuulire. My dad was a policeman. He served eggwanga lino before and even after okunzaala. Naye bwe yafa even twatandika following up like his files and what. Nagenda naguru, even I still have my father's workforce number. Yali 1895. Njina mu mutwe. No, 1985. 1985. Nze bwento bwe nagikwata. Workforce ye, ennamba ye. Yali 1985. File nefunibwa. Tubagamba bannange. Yalekawo mukyala we mukazi munaku. Atunza amalwo otubeezaawo. Ebbanga lino lyonna atuweeredde naye nga atunda malwa mukazi wattu. Ne waragi wa 2. Naye bw'aba bbaawe yasaavinga. Lwaki temuvaayo ne muwa ku benefits asanyukire kale maanyi ga bbaawe. Ne bagamba a file tugifunye, file yafunibwa everything. Buli kimu ne bakifuna. Naye oli ne bavaayo ne baka kati abo munnange eyo file yafunibwa naye there are people who are not on the list however much they served the country. How? Are there certain names that have to be on the list? And there are those ones, there are names that are not meant to be paid as much as they worked for for the government of Uganda. Kuliko abalina okusasulira n'abatalina kusasulibwa. Kuliko tukitwale nti eriyo amannya agalina okubeerako n'amalala gatalina kubeerako. Tukitwale bwe tutyo. Ekyo n'enkita. Fabamu, there was a time when navaayo ne nkola video, emmotoka eya Praise Gwe yali egenda kunkoonera mu Ndeeba.
naye ng'akirabidde ddala nti yenze nembeera awo nembulako ku social media for some time. Geoffrey Mayanja nannoonyako wemboozi mu UG nenyumya story abamu ne bava ne baga oyo omusumba tasaakola bwatyo oyo pakyanoonya bintu bye naye ayagala funa tiketi ndowooza naye agende e Canada oba woba wanga munne ebbiini. Naye Mukama bagamba time always tells. Yabireese mu lwatu. Wekuba kubadde nga muntu wayambala ng'oli simaati nnyo banne Mukama alina waakwambula. Byonna n'abyambula n'abikwambula n'alaga abantu ddala kikyoli. Omubbi agenda nabba n'akola ebintu byonna omuntu n'abikola oba omukazi yenna oba omwami yenna ng'alima mukyala we nti siri mwenzi. Naye wabeerayo olunaku lumu Mukama lwavaayo n'akwanika. Kitegeera. Wabeerayo olunaku lumu Mukama lwavaayo n'akwanika. Ffe tataffe yasaavinga tetulina barracks gye tutabaddeemu. Era ababadde babuuza nti ennimi zonna zenjogera naziyigawa. We moved from one barracks to another. Nga leero tuyinza obeera Arua ne tuvaayo tatange ne bamutwala Kitigumu, tuvudde Kitigumu ate tugenze Karamoja, ate tugenze Mbarara, ate tugenze ewa. Naye tataffe yafanga munaku muzibu. Kati mbuulira ddala kuba ffe twali tukuzeeko nti ddala laavu eyo njijjawa eyagala ekigenda mu maaso wano njijjawa. Laavu najijjawa nga my father served the government and he wasn't even paid 50 shillings ng'afudde nga n'enfaaye tetwagitegeera. Naye nga yafa akola mirimu egya gavumenti ya Uganda. Tukitwale nti amawanga amalala agatali geeno bowe bafa tebalina kusasulwa, bowe bafa tebalina kwegamba getting a benefits of what they are meant to get. Kati omwana w'omuntu ng'oyo olowooza agenda kula na mutima ki? Omwana w'omuntu ng'oyo oyagala akole kiddala? Kati nze bwe nvaayo n'enkulaga saidi yange nti bannange you're pressing Ugandans. Bw'ovaayo n'okola statements ng'olinga abalaata naawe ddala ekigenda mu Uganda mu maaso okiraba. Ng'ekigenda mu maaso okiraba eno abantu bwe bafa noga oyo Bobi Wine yattisa abantu. Yattisiza abaana b'abandi egindi n'egindi. Omwana wa gundi yakubiddwa amasasi ku lulwe simanyi because of ABCD. Should we also say that? Bantu ne bakugamba nti Uganda tetuli safe. Gwe novano nedda abo banoonya kamere anti omanyi bwe batayogera ku social media pages zaabwe tebalya. Kale taata tetulya katusule enjala tukole kine nga tulwanirira ggwanga lyattu Uganda. N'olaba olinga abaana nedda abo balimba baagala kukola muzannyo firimu balimba nti Uganda is bleeding. Lwaki temuvaayo ne mutunnyonnyola ebyabaddewo? Lwaki temuvaayo ne munnyonnyola bannayuganda? We mutulabako amatu gano mutuyita mbuzi, pusi, ki? Mbwa? Bannayuganda masaba ekintu kimu. Era bannaye siganye nze kuba gendayo munaye tunaagera ate munnange ate tugambe ki? Naye tetujja kaaba, tukomye okukaaba era twakoma. Wakuba waliwo ekikulumira mulino ogamba naye nkoze ntya. Naye ng'ate munnange bw'okaaba oluusi pain kwegamba oba n'okkakkanamuko. Waliwo buli muntu afuna ekintu kye mu ngeri ey'enjawulo. Obulumi nga bw'expressinga mu ngeri y'enjawulo. Abaana b'abantu babuzibwawo. Naye ggwe lwakubanga onyumirwa nnyo okulya ssente y'omuwi w'omusolo. Nodda wali n'ogamba balimba. Nodda wali n'ogamba abo banoonya byakulya na biki. Tuyinza okuba nga tunywa amazzi ge tusulirira. Naye nga tuli mu mitima gyaffe tuwulira nga tulina kye twagala tutuukeko
oba oli awo naffe tutandika okulya ekyeggulo nga families endala. Naye bw'ovaayo okolumu naawe n'ogamba nedda ekimala. Mukoze bwe muti bantu mmwe tukyuseemukko. Bw'owulira abantu abagamba nti tukyuseemukko, gwe muli oba owulira otya? Bw'owulira abagamba nti bannange abantu ng'owulira emitima gya bannayuganda gikaabira nkyukakyuka, baagala nkyukakyuka, bayaayaana. Novaayo noga bannayuganda basiru ne bw'obaleetera ekidomola bakironda. Meaning nti otukakkanya kwegamba gundi yaffe nti tuli basiru nnyo, we don't know what we want. Kati nno yeeyo levo kwe batadde bannayuganda okwe babalowooleza nti kwe balina okubeerera. Baasuubira nti bagenda kufuga kiwedde nga bannayuganda basiru obwenkanidde awo. Kibayambye emyaka 35 babafugidde mu mbeera eyo. Naye munnayuganda azuukuse mu myaka 2 okuva kati, okuva Kyagulanyi Robert Ssentamu lwe yajja n'alaga bannayuganda nti ebyobufuzi si bya bamwambala mataayi bokka. Buli munnayuganda kikwatako okwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga lyo. Kyova olaba nti kati bannayuganda bakola okunoonyereza okw'ekintu ekikulu. Ne barizoninga abali mu gavumenti ne babulwa ne ansa entuufu gye babawa. Olw'obusungu bwe balina ku bannayuganda okuzuukuka, basazeewo babasasuulemu na kubasiba bamalira mu makomera. Nti bw'oleeta ekibuuzo ng'obuuza gavumenti nti ensonga eno tetugimatidde mu ngero tunnyonnyola, batandika kukubira amasimu gakutiisatiisa kwagala kukuggyawo. Ekyo tekiyigudde bannayuganda ttama. Bagamba kye baagala bakyagala, kye baagala bakimanyi. Balina okusigala ku mazima, balina okunoonya obwenkanya obwa buli munnayuganda. Obwenkanya tebulina kubeera bw'abalondemu. Obwenkanya tebulina kubeera sayidi emu nti ffe abali abawagira gavumenti eri mu buyinza ffe tugwana okufuna obwenkanya. Abawakanya ebikolwa bya gavumenti ebikyamu tebalina kufuna bwenkanya. Ekyo nedda. Bannayuganda bagamba nti ffenna bannayuganda tuli bantu abalina okutambulira wansi w'amateeka. Amateeka galina tulamula kyenkanyi.